weebale nate okwekuumira ku Luganda Radio Podcast. Nga bulijjo Martin Muganzi nkomyewo ate n'akatabo akalala ke tuyise Nkyalira Walumbe Ettanda akatuwandikibwa J.S Kaddu. Akatabo kano kasooka okufulumizibwa mu 1973 aba East African Literature Bureau wali e Nairobi, Kenya, ate ne bakaddamu okakuba mu 1977. Ebiseera n'ebyo bye biseera bya Idi Amin Dada abajjukirako obulungi ennyo mu byafaayo bya Uganda. Ate akatabo kano kaddamu okufulumizibwa wano Julia Abalamu mu 2004 aba Angelina Bookshop wano mu Kampala. Akatabo kano eno katutwala eyo Ettanda, eyo enviiri gye zittira ng'omuddo, eyo eŋŋumba zaffe gye zirambaalira paka. Omuwandiisi agenda kubanga atulaga ebyo bye yalaba ng'agenze Ettanda okusisinkana Walumbe. Walumbe yali amwagaza ki? Era bwe yamutuukirira yakola ki? Era biki byatujjirayo ng'alabye ku mwami oyo Walumbe eyeeberera eyo Ettanda. Kakati nga bulijjo nga tutandika akatabo konna akapya, tusooka ne tumanyaako ebitonotono omuwandiisi by'aba yatulekera nga tetunnaba kuyingira nnyo kiwandiiko kye oba ebyo bye yatuwandiikira. Kakati buno bwe bugambo bw'omuwandiisi. Katono eggendo ly'ettanda limendule mugongo, ebigere ebinsiiririra ate nga n'enjala zibuuseemu. Olugendo lwali lwagala kunkutula mutima, n'ensesema ebitole by'omusaayi, emiggo ne gifuuka emmere yange, ate zo empi ne zifuuka enva. Neesulanga mu nsiko ng'ensolo, ate ne neewalulanga ng'omusota, n'enkogga n'enkirako akati akasokoola mu mmindi, n'entambula obukunya ng'omusezi. Enkalamata n'ejula okunsuula eddalo, ate yo enjala n'ejula okumbuusaamu ebyenda. Nakka mwana muwala ye yamponya eggendo ery'obwomu, yawonya omubiri gwange okuliibwa ensolo ez'omu nsiko era okugabanibwa ebinyonyi by'omu bbanga. Mpozi singa teyali mwana muwala oyo, oba oli awo nno kaakati singa nfumwa bufumwa. Ye abaffe yali muwala wa ngeri ki? Yalina omutima gwa ngeri ki? Okusinziira ku bannaŋŋanda nga bwe bamanyiddwa, ebyo byonna ebibuuzo bisaana kwebuuzibwa. Okukoma mu mannyo g'empisi, ye abaffe twalina mukisa gwa ngeri ki? Ani atambula kasiribaggo? Nkakasiza ddala nti no singa ggwe asoma akatabo kano, waliwo olunaku luli bansiibula. Wandiremye naawe tema mulanga. Obwo nno bwe bugambo obutandika akatabo kaffe kano Nkyalira Walumbe Ettanda akatuwandiikibwa J.S Kaddu. Tweteeketeeke kubanga nange wano mukayitamu wano nga mpita mu bugambo bw'omuwandiisi
ndabye nga kyetugendako kigenda kuba kitokota si kisaanikire. Kati nga bulijjo gende maaso ate tuyingire ekitundu ekisooka. Amannya nga bulijjo Martin Moganzi, mweraba.